Mutyabali Kachumbali TV kaso bitambula dda bulungi nnyo wano wendi andi Mengo ew'omugenzi Alex Mukulu mu makage ne gwoto gwe bakoze ekituufu kiri nti nno tegunnaaba kuggwamu mukka navu naye nga ebyobugagga ate biraso tabula famire waliwo abakozesa olukujjukujju okwagala ottunda amaka gano agamumenyera ebbanga naye nga omukyala agwaludde naye naddala gwe batandika naye amaka gano avuddeyo n'asaba President Museveni nti namutaase amaka g'omwami galeme kugenda esooka amaka bagabanja kati bayita mu lukujjukujju olwo nti nno baagala leeta basasula bamale batwalewo omusaala si mumativu n'engeri Alex Mukulu gye yafaamu era agamba kyetaagisa okukola postmortem entuufu bwe kiba kyetaagisa muzikula tisuba muzikule baddemu bamanye ki ekituufu ekyamutta kubanga ye akakasa nti nno enfa gye yafaamu si yali alina okufaamu era si bwe yafa omukyala abadde mukambwe nnyo ng'omususa n'atuuka n'okoza ku munye n'agamba nti nno abateesiteesi abaali mu nteekateeka zonna ez'okuzika Alex Mukulu bamumma n'omukisa ogwogera era ne bamumma n'akazindaalo ng'ate avudde Bulaaya ono n'akakasa nti nno amaka gano baagabonaabonera wamu ne Alex Mukulu era enteekateeka zonna nga tebannabafuna waneeno n'emiti gyonna gye mulaba waneeno ye yagisimbako so asaba President Museveni vaayo lemesa abantu abagenda ottunda wano bannakigwaniza abaagalawo era bakole ne postmortem entuufu ku mugenzi amanye ki ekituufu kye yafa n'abo abeefuula mbu abakatemba bakola nabo babe yakola nabo bonna banoonya we batwalira maka gano so omukyala ebigambo bye mbadde okusaba nkwe ku interview ye abyeyogerere muleme gamba nti ate nasaze ekigambo mugirabe ze mutya musibye mutya bannayuganda mwenna gye musinzira okutulaba amanya agange nze kya Bay Julius Caesar olunaku lwaleero tuli wano maka g'omugenzi Alex Mukulu. Alex Mukulu yatuvaako ku maaso ennaku z'omwezi 17 guno omwezi zati 15 mu ddwaliro ekiruddu naye nga yasooka kujjanjabirwa Lubaga then ne tufuna wamawulire amabi ssaawa nga zitandise okuwera nga 6 ogw'emisana lwali lwa 6 nti omukulu atuvuddeko so kyannaku twabadde twakamuziika ne wabawo embeera ebaawo naye akamakya ga leero oba akawungeezi ka leero okusinza buli omu watulabidde ndina omukyalo ono njagala yeeyanjule. Balamusiza abaluganda n'ab'emikwano amanya gange nze Christine Mukulu Seremba bangalira mu Uganda ne mu America era bebaza mwena bakungubagidde omwami wange era bayimiriddewo ne musiibula mu kitiibwa kama bawenye omukisa. Kakati mama Christine mwatandika mukyano omugenzi Alex Mukulu. Twasinkana mu 1988. It was my final year in university. Nali ngenda ku Alliance France okusoma French. There was a cafe upstairs in the Alliance. So maybe I'd seen me some days before. Naye najja nasinkana olumu ng'asikira madala ngamba kigwe emugamba ya jendi abeera ndi greetings nga zize namala nanga nti nakubuuza bangamba toyogera Luganda ne nkugamba nti kika noddamu mu Luganda ne muga of course njogera Luganda ndi Muganda namala ngamba ayagala kwogera nange ti anoonya bantu banakola nabo tour anoonya ba artists casting for an international tour so twamala ennaku ezawerako bwe najjanga ku my lessons nga musangawo ne twogera nankonvinsi nga nti kyandibadde kino mugazi sobola kuzanya mizanyo kubanga ndi shy naga nti rehearsal kyetuba tuzikola ziyamba okubakaming things like that. Nambuza bye nasoma ne muga nsoma philosophy ne sociology nagamba ebintu bwe birungi nnyo tubyetaaga naffe twetaaga okubanga tusobola okugayagaya mbirowoozo naga n'ekirala nandiyagadde nnyo joininga theatre abantu bamanye nti theatre si abantu bokka bataasoma nti n'omuntu asomye asobola okubeera mu theatre kuba balowooza nti theatre zaasigadde abantu bonna bajja school dropouts. So that's how we started. Era omuzannyo gwe twasooka okukola Wounds of Africa ne tutandika ogurehearsing a months later ne tugukola ne gubeera very successful. Wounds of Africa? Yes. That's 88? 1988. 88 kuba ne Fie Lutaya wajjirawo nga launchinga Born in Africa. Mu 89 wajjira. Fie 89 aba akomyewo ku campaign ya tour ya Sirimu ku ne declaration ye ya 13 yagikola mu 89 kadde 88 ya before yali azze nga akoze concert ye Lugogo ya Born in Africa nga launchinga olwo nali
kati we yagira kolo naye bwe yajja mu 89 mwami mukulu nabeeranga mu nga bazokola documentary ya Born in Africa twali tumaze okuzanya omuzanyo era nina n'ebifaananyi nga mwami mukulu ali ne Bongole nali Makerere when Bongole came to address the students ndabiri byonna bibakolawo nga bakyalina n'essuubi nti olaba n'agenda esudde ate n'akomawo ne bongera okugenda mu maaso. Kati ebbanga eryo mutandika nga ba mukwano mutandika okuzannya. Tutandika kuzannya. Okuzannya. Kati awo mutambula bitundu ki? Tuwaza mu tuwazijja mu 90 zitandika mu 90. So 89 bakola gundi ya fire era netuzanya wundi that year. N'agenda ne timu eyo ya filmu yakola ne bagenda e Canada. Ne bavaawo ne bagenda e Canada. Nango omwaka ogwo ne ngenda e London for the first time nasooka okulinnya ennyonyi bwe naveeyo ne ngenda e Canada ne musinkana. Kati yalina omukyala ebiseera ebyo? Yes, yalina omukyala Juliet. N'abaliika. Then bawukana ddi n'omukyala? Bawukana mu 1990. Nga bazadde abaana? Balina abaana. Balina abaana babika? Balina abaana bana. Kati ndowooza mukulu we yatambulira olugende bwe yagendera e Canada. Nange ne ngenda ne musinkanayo. Bwe tukomawo mu 90 lwazuulanga ebintu byadde tebiteredde. Naye saagala nnyo okubeera nga nze ngenda okwoza datireni n'abalala n'okuyingira mu nsonga z'ebintu ebimu baga by'omu nju tebitottolwa. Ne baafuna issues ne bawukana bubi ne bagenda ne bafuna divorce mu kooti. Era ne bakkiriziganya nti ng'oli bwafunye omuntu gwe yeefulukuta naye. Baali bafumbo ba mpeta? Iya baali babagatta mu Elim Church, yes. Ne bakola divorce babikolera mu civil court ndowooza e Mengo. Era ennaku balinga mu kooti olumu mwami mukulu n'agamba why wekwekete bakulaba ne bakuteeka muki nga balina issue n'agamba nti bawukanye oli ate omukyala agamba bawukanye lwa Christine. Ni mwami mukulu kyokka kyensobola okugamba kyeyakooti nga yagamba nti bayawukana yagamba Christine atakujjanga makaago mpisa ze zikujja emakaago. Kati mwe mutandika ddi okubeera omwami n'omukyala n'omugenzi Alex? Mu 1990. 1990. Tugenda India for our first tour. Indian tour is sponsored by the Indian government. It was one of the best tours because I suppose when something is state sponsored, teberamu gaps. Batuyisa bulungi nnyo nga tuli ba superstar. Twatambula 5 cities in India, Delhi, Calcutta, Bombay, nga tusanyira mu theatres ekitiibwa ezitagambika. Kati temwina bye mwakolanga mwami na mukyala as in property assets? Kuba theatre taliimu nnyo ssente ziri awo. Ssente ze twakolanga mu theatre ze twasasulanga mu bwe tuwa yasooka yali sponsored. Eya India yali sponsored by the Indian government. Gye twasooka okukola mu America mu 1991 yali sponsored by a Christian consortium group of schools, colleges, college 17 across the United States. In between nga sook stopping ani walala. Kati yali sponsored. After that endera ze twakola ennya twali tusasula. Tumala okuzanya mu theatre e Kampala, ssente ze tukoze nga tugula tiketi, nga tutwala group nga tulambula. Ne tukola okumala emyaka 5. But what investing mitwala ebiri tukomonga na 15 kwa it's a very expensive venture. Tetwalisanga kabbo mutukwatireko kiva mutwala singa twazimba ku mayumba neffe twakola twawanika bendera ya Uganda nga tusambula amawanga. Nkiraba kuba Alex Lumu yatugamba theatre temuli ssente era y'omu ku bantu abateekawo embeera bannakatemba batandika kubanga bafuna ssente ebiseera ebisinga abamu batugamba nga bakolera bitole bya mmere na kubeera famous. But twali yomba iwanga but artists mu nsi yonna bali subsidized, especially like in America, in UK. But kwa ensi ekimanyi nti artist babanga jengo likuba ne ligwa kati balina consistency. Osobola okumala omwaka omulama ng'oyiiya muzannyo kati mwaka ogwo ng'oyiiya obeera oli aki. Kati bali babeera tebakola babeera bawayo akasente babeera subsidized ate noti siga nti badepending nti bali oba banafu ne babayamba so that basobola okubako obayiiya n'obutagenda kuggwera mu mitawaana nnyo kyangu nnyo okufuuka homeless e Bulaaya. So batubuza nga mukola without subsidy, muli artists without subsidy. Yawaffe tekiriiyo. Like a lot of kati ne Bulaaya bawa ne families sente z'okuyambako obwana abaana bangi wano tebiriiwo. So ensi yaffe etuyigiza a lot of courage. Tukola ebintu nga tubyekola out of our own initiative. Passion, ndaba kati passion yali esinga okubeera awo. Kati mwe Alex mwina abaana? Tulina omwana omu naye tetwazaala biological child Alex kubanga Alex yafuna vasectomy nga sinaba kusinkana. Yali yamala vasectomy abatakimanyi ye mwami okusala enseke naba nga takyasobola kuzaala. So kati mwina omwana omu? Yes. Lwaki wava mu Uganda n'ogenda ndiko kubeera ebweru? Nagenda ebweru kubanga bwe twamala tour mu 95
esembayo nga tukooye nengamba nze nkooye emizannyo njagala kolayo ku kintu ekirala ngezeko okuyiiya nga waliwo tetuzannye nga waliwo ekituyamba wakati awo nasooka kudda Makerere n'ensoma masters bwe navaayo nenkola company nga bagita information technology facilitators nga njagala kuyamba youth okubawa skills basobola okweyamba n'okwekolera kubanga nali manyi nti abantu bangi nnyo mirembe egyo twalina ba orphans bangi nnyo bali bava mu AIDS ne the majority of the population was youth naye nga ate bangi nnyo bali disempowered bafiira bazadde baabwe mu ntalo oba mu AIDS so that was my target audience okuyamba abaana abo bamulekwa nga bakuze nga babayita ba school drop out tebalina kye basobola kukola bayigirize skills basobola okwekolera bafune ebyokwekolera ebyemikolo naye nali nkolesa computer ate mu kiseera ekyo wadde nali nva Makerere computer zaali ntono nnyo nga ffenna tulina computer skills mu nsi so that was what I wanted to do nengenda mu city council nakawa nensaba ekifo ne bakimpa nentekawo information technology nentekawo labs naye unfortunately ng'ebyaffe bwe biri abantu bajooga nnyo kwegamba mulamu ndaba ennyo okujogera kubanga ndi mukazi project kubanga yali yange Alex nga manyi singa kyali Alex tebandikimenya nga bajja ne bakimenya kuba ne balinga ba address nga bajja okunzigula kenta nga the woman nga bampita mukazi azifikisa crime okubeera omukazi so njogera leero Museveni ayambye nnyo president Museveni ayambye nnyo mu ggwanga lino okuba abakazi ku bwogerero naye still abakazi bakyabonaabona nnyo mu nsi eno nga basobola okubeera sideline oba okubeera shut up naddala kyenzu leero kati mu kufiirwa omukazi ofiirwa nga omwami bwe wafa nobeera nti gwe tosobola kwogera natuuse wano ku lumbera omwami wange ntambudde essaawa 40 ntuuka wano moderator teyakunologi nze wadde okumbuzaako tukwaniza wadde okimanyi nzija nasooka ne basaba kulokulira naye mulindeko ndi mukubo nange nsobola okutuuka nga tugenda ku theatre because that's the only place you can really honor Alex wawe twali ku stage twasinkana ku stage wetukoledde byonna ne mpaka nze natambula na Alex okumalako amawanga emizannyo egizinga nze nagizanya na Alex after that like 97 Alex yagamba nti retiring the theatre yamala naddayo naye he was never active nga bwe yalimu phase eyo gye twali mu myaka 8 nga tukola mwaka ku mwaka kabanga tetugenda kulinda twakoze da program nengamba kale ekyo sijja kale kantu tugende mu service yani ndwa mu lugendo naye natuuka wano tebambuuza moderator teyangamba ko wadde okugamba nti nga kitalo ne babuuza oyagala okwogera nemanga nandyagadde okwebaza abantu omanyi okuva makago buli we twafumanga na Alex ajjawo ku geeti n'atusiibula ne mweyongerayo kwabeera olumu yekayira yanze okuggalawo geeti mugende mangu ennyonyi tebaleka ninekola kati oluggi luggudde ekisiki kiri mu luggi omulyogo naye nga tuli wano mu lumbe lwa Alex nali simusubira kufa mu kiseera ekyo yali yalwalako before naye yaddamu endasi mu nnaku eyo nga tewali akusaasira nga bantegeeza nti komiti bankubaze komiti omwana bwe yasituka ababuuze mwagaye mami yagenda atwagala ajja kwogera ku lumbe enkya dakiika 5 kati alonde oba oyogera ku lumbe dakiika 5 oba oyogera wano olondako oyagala kwogeramu eno lidi 7 gw'ekiro bano bantu kibayagala okwogeramu salawo oyogera ne bano batoyogera kati Madam Christine njagala kubuuza kati property eno mugyakwyalinga mutya wano wetuli emengo property eno mukwano gwaffe kitaka West kitaka buli lwana waffe yagifunanga obusika naye property eno yali yatwaliwo okumala emyaka mingi abamaje yaliko officers mess omulembe gw'obote mulembe gwa Amin ndoza yatandika oba mulembe gwa Amin I don't know naye nze kyenzikwe wabeerangawo bamaje era Alex wega nti bagituwadde nze nga ennyumba yabeerangamu abamaje nga ngitano gitasoma batiramu abantu simanyi kyenjagaza naga ennyumba eri walungi ennyumba eri kumpi naga wano newe tuba tulwavu wadde otambuza bigenda otuuka mu ddwaliro sajja wataloza wali bayo ebirunga naga bwe tuba tutuyalina motoka otuuka eri wakati mu bintu ne tugigula mu 96 twalina ssente we bagituwera offer mwami wava muno n'amwola essente netugisasula oluvannyuma mukama n'atuweesa ebbanja ne tulisasula nga tubeera gaba nangamba mune nga tufunye ennyumba tuve mu kupangisa ne mugana naye ennyumba yeetaaga okukolebwako tusobola kuyingira ennyumba yali ofiisi fe tugifuula amaka tulina okusooka okubaako kye tukola but by 2000 ng'olwo baguddewo Simba n'akolako okusimba 98 mu 2000 ng'agenda e Scotland n'aŋŋamba tulina okuva mu nnyumba andesenze wanaakomerawo nga nkoze ekinsenguse era mu kiseera ekyo nze nakola wano okutandika this place into a home zino palm trees nze nazimba bano emirala gye gikoma gino emiti palm trees zino nazijja erufula ne wanze nazisimba wano zonna buli kantu kano ne bagamba omanyi n'okulima nze ndi mukazi mwetowaze nnyo bwe twali tusiga ennyumba nga nsiga kwasayina makireba olwo bwakwata wano ze nkwata wali bwe twali tulimu wano ze n'erimira olujja lwange nasomera mu boarding school nakuzibwa nga bankozesa emirimu gyonna ne so some of that gave me resilience byampa amaanyi n'obuvumu nkola negyendi yonna ekinyambye okukola ennyo ne theatre yanyamba nnyo so mu bufunze gana amaka gago gaffe ne mwami mukulu gammwe ne mwami mukulu kati mwami mukulu avuddewo
kitegeeza gwoba osigaza ng'olina obuvunaanyizibwa ku maka gano. Nzikiriza nti yes nandibadde n'obuvunaanyizibwa ku maka gano naye mmanyi nti still kubanga mwami mukulu alina abaana babiri yandibadde naye abaana basobola okufuna batwala emigabo gya kitaba mu nnyumba naye susuubira nti nno mwami mukulu abeera asobola okulowooza nti ennyumba eno nti asobola ogigabula omuntu omulala nti oba ennyumba ngiwadde gundi ne bwe yandibadde agimpadde nzekera nze nandibadde ngabana n'abaana be. Kuba kati bye nawulidde nti waliwo omwana yaleese ekiraamo nti Alex Mukulu yamulambira nti n'ennyumba agimuwadde. Biri biki ebyo? Oyo muwala waffe Gwendo yagenda e Bulaaya abaana abo bwe twasooka bwe baayawukana mwami mukulu ne mukyala we Juliet mu kiseera ekyo omukyala naye yali baayawukana ng'omukyala afunye omusajja era nga bayitira kuli baali bamuyita Kyaziyo buzanga n'alina lubuto ne bagenda batyo n'azaala n'abaana kale abaana nze nasooka okulabira abaana abo twasigala n'abaana abo tulabira emyaka mingi. Gwendo ne Edgar ne Sharon baali bana ne Sharon ne Paulo nange nalina omwana George nga tubeera ffenna n'abaana bano of course wala rehearsals ne ki ebirala nga time yaffe tebeerawo olumba tubeera nabo olwa tetubeera nabo. Kaakati maama we ndoza yagenda nga amaze okunyweza edda n'atandika okubasika n'abatwala era nga bwe baakuli ogenda mu secondary school nga most of the time basipendinga naye wano obeeri mama wawa ewa mama twali tetubeera wano wano twajja mu 2000 olutwogera mu 90 something twali wali emmanga we wakitaka omufudu ennyumba gye twalimu gye twasooka okubeeramu nga tupangise negga batwali tupangise naye ennyumba yekka gye twasooka okugula olwokamanya mufiira temuli ssente twakolanga ne abantu ne basimba line paka eri naye mugenda okumaliza ssente bw'ozijjamu ozirecyclinga recyclings osasulako abakozi ne mutambulako anga ziweddewo era nze bwe nagenda okusoma MBA nga bane twali twefuula charity okitegeera kuba ne ba charity babaako gye basaba bavubirira ekyo naffe twali kivubirira ffe mu magezi gaffe. That was not a very wise business decision. Kati Alex yalinako ku looni otumala okubeera naye mu kyoga mu 2007 then sente ze yali asuubira okuva mu gavumenti zajja oluusi teziwera ate amabanja nga mangi n'agwako mu looni awo. Manyi nti looni yava mu biseera bya Shogam which upset me very much because manyi nti no sente zafuna mu Shogam zaali nyingi nnyo ne project bagikola in a very extravagant way ne byali biteetaagisa. Kwegabo ne batulekera mabanja mwami mukulu yajja mu Shogam kokka anything tushondoza ke kamotoka ka progress ebisigadde banja liri asigala nakati Shogam yali mu 2007 can you imagine mu 2026 ebanja liri kyali ku nyomba eno bwe lyekyusa bwe likula buli omu bwayogera nze nagenda nengende Bulaaya bwe nabeere Bulaaya eyo bw'osaba empapula wabeera nga tosobola kuseetuka bw'omala osaba toseetuka paka nga wazikuwadde so nabeera mu myaka egyo nga tosobola kuvaawo ng'oli stack ate bwe bazimpira ate covid najja kati ne tumala omuyitamu gwe tebakkiriza na kutambula naye bwe twakomawo finally mwami mukulu najja okutunonako yapangisa taxi kwa twamugaa tulina emigugu mingi yajja na babuyita batya omumotoka obwakulanga tasi nga kali drone nga ka drone nga munafa yambadde suuti gagamba mukulu wange twali tuze n'agamba ne mwami mukulu ng'oli wakabi asuuti ze yenna alese ebbuko y'ebimuli atwaniriza naye nga mukovu kwega bw'oba oludde okulaba omuntu ku maaso mwogera mukola kino naye omulabako physically. America twagitambulamu nnyo naye emyaka nga 6 era yagamba nga mmanyi Christina wadde ali mu America twasanga bannayuganda nga bawubaala nnyo nga batulaba nga lifeline batulabako nga baddamu nnyo obulamu okulaba ku muntu weeka era yagamba nga sisobola kubeera mu America nina mugamba ojja kujja okyali n'agamba bwe ntuuke tebijja kugamba munjazisa bintu natugamba bwe ndwabera n'atulawo nga mwe mukola kuba tulina restaurant mu America bijja kugwa nga gwe kwatirawo yoza ku bintu yerako ku lujja ne mugamba nti tetujja kukolesa mirimu nti ojja n'okyusaako naye niwe yagamba nga tayagala kudda mu America nga tagenze kukola muzannyo ayagala kugenda mu America ng'agenda ku stage watali ekyo tagenda mu America era bwe yagamba nga tutunde ennyumba nga yayagala kukolayo final show ayagala yeekole tuwa esembayo ne mugamba tetugenda kutunda nnyumba osente oziteeke mu muzannyo ate odde omalirize nga n'ennyumba nayo tekyaliwo kuba oba myaka 2 n'ekintu kyetwamalayo kino kyokka ate katugizannyeko tugitunde era olumwana yaŋŋamba omwami mbugundi alamuza ne mugamba munyigire nnyo lwaki alamuza ennyumba yaffe ayina ebimumala mugaga lwaki ajja okulamuza ennyumba eno nga kika kye tulina lye lugendo olwo kale sirowooza mwami mukulu asobola okugamba mbu ennyumba mwami mukulu si mukumpanya ate abadde musajja ali very honest ennyumba akimanyi nti ennyumba ebaddemu emigabo gyange n'egigye ate tebadde yakugabana nze singa nali njagala kutunda singa nagamba tutunde kuba tubadde wetwita tubadde wange financially era n'emyaka gino egisembiyo nze ne mukulu wange ffe tubadde tusupporting mwami mukulu in a lot of financial ways especially bwe yalwala abasawo badde bamujjanjaba tulina abantu wano abaleeta emmere abagenda bakola shopping batuweeza tukoze tuti abasawo ne bajja olumu tubaboggolera oli luddawa nti natuuse yakulimbya atuuse ate mukulu naga tannatuuka but people are stood in there for us abamu ne bafuuka ne bakwano over a period of time bamujjanjabye bamulabiridde
mwami mukulu n'abeerawo mukama n'amuwa ekisa naffe nga tukkiriza. Kati what is at stake ku nnyumba eno? Loan yegitwala oba waliwo abaagala ogyeddiza bo nga bo privately? I think abantu strategy baleese ne bino baleese ebiraamo ebiri fake. Ndowooza bo balowooza nti bagenda kushotinga ne bwe yalwala awo mu kavuyo ne balowooza nti alina kuwona. Tuba bano abakanira ennyumba batubanja be bakolagana bana abantu ani afacilitate nga bana abantu. Kati baze ne story jo bwe balina abantu bali mu kuteesa nabo ne tebasobola kuboogera mannya gaabwe. Abantu bano tebali interested kwogera muntu yenna wa family okuggyako Gwendo. Simanyi mwami mukulu wasobola kukwasa bintu Gwendo byataazaalibwa mukwa ino nyumba abaana bo tetugibaliranga twagifuna tebaliiwo nga bakuze n'okufula Gwendo agenze Bulaaya gye twamusindika gye yafumbirwa. Kati ate nze ndowooza nti osikira ennyumba singa mwe baakuzaalira nti oba ogimanyi nnyo. So abantu abali busy playing all these games bakimanyi bulungi nnyo. Unfortunately kibadde so painful okulaba betray gye bakoze eri mwami mukulu nga beefuula ne babalala nti boogera ku lwa mwami mukulu. Naye mwami mukulu teyali muntu ali funny, ali straight. He was a very straight person. Ate muntu atya Katonda. Waliwo ebikolwa ng'olaba nti bino birimu obukaafiiri. So obulimba obagamba mukulu agambye kino mukulu ekisooka ng'ennyumba eri mu bbanja nga lawyer nze mbadde musasula for the last 10 years ne mukulu wange. Ne lawyer bwe twamufuna baali bagala kutwala nnyumba bagenda gyo okushoninga ne tumugamba mwami Lwanyaga yingira ogenda otuyamba olwane. Alina ne byennakawa gye bamenya business yange eri project gye nakola era yatulwanira. Olumu ne bimukoye bya mwami mukulu n'agamba ekintu bakituggatugga balowe bamulimba ne tumugamba ne oyina okukitambuza tosobola kutuleka. Bwe twafuuka ba Luganda kati ne kino kibale mukulu wange namugamba eyo nnyumba Christina bwegendera mu kavuyo abeera akoledde bwere tokkiriza nnyumba eno kubbibwa ne mwami mukulu okubeera mu bbanga. Buli nnaku nze ankubira n'agamba tukole tutya kati ffe tuweereza ssente. Alex agamba Lwanyaga yagala ssente zino ne tumugamba kati weetegeeke mugenda mu kkooti ffe tujja kuzisasula. Ne bazze ne bagamba ebbanja tujja kulisasula olegenda kusasula ebbanja kati ebbanja werivaawo n'ebbanja lweryandivuddewo. How about lawyer abadde akola for 10 years to fight all these battles? How about us abadde basasaininga ebyo? Nembuuza mwami mukulu asogamba mbu ennyumba eriko ebbanja bw'agirabidde ogigabiraani eriko liabilities. So mu bufunze ekiwandiiko kye baleese ng'ekiraamo kifu baakipudde kicupule kyennyini mwami mukulu esindowooza esina magezi ge. Baakikusomedde oba wakyesomedde? Baakisomedde saakikutteko. Tewakikutteko? Okay. So kati gwe ne mwami Alex muyinawo kuyandibadde nga empapula oba agreements ku nnyumba eno gwe naye? Nedda tulina agreement ku nnyumba eno. Okay. Tetulina agreement ku nnyumba eno. Naye according to constructive law yombeera nga muzimbye ennyumba ate tetwagizima twagijja ku musingi twagulangule tugirongoosa. Naye ze nagirongoosa. Ne bwe nagirongoosa wano Musumba Namutebe yali abeeraawo nga ndaba bandaba nze nakola nga ne mwami mukulu ekirungi ennyo Mukama nga wali omwesigo. Ne bwe nagirongoosa mwami mukulu yali kyali mu ggwanga okumala emyezi ng'ena yakomawo ennyumba nga bonna kwange asenguka naye nga sigenda genda mu nnyumba paka nga ngifudde ennyumba etegerekeka. Ne ngikola ne ngitereeza n'alyoka akomawo ne tuuka tugibeeramu. Kati kikyosaba bannayuganda oba gavumenti oba mwami bonna bwe weetaaga obuyambi bwabwe obwetaaza ki mu kaseera kano? Gasina bakusaba buyambi badde njagala nnyo okutuusa okwebaza kwange eri President Yoweri Museveni olw'okubeera so gracious mu kisa kyebaza omwami wange n'amusibula mu kitiibwa. Kubanga abantu bangi babadde badispising Alex balowooza nti yaggwamu ng'endo za Uganda bweri. Bano baatisi bonna bazze okukuŋŋaana wano babadde tebamwewubako. Babadde bamwerabira nga atakyaliyo. Bwe bamutenda atakoza atalabika atya atakola atya. Kale nebaza nti yamalidde mu kitiibwa nti Mukama yamwambaza ekitiibwa mu nnaku ze ezisembayo naye ng'ate unfortunately nga tannafa ennaku ezasembayo zaali nzibu nnyo. Batugamba Alex ali bubi bituma abasawo nga bulijjo ne bajja ne bamutwala mu ddwaliro ne bamuwa ekitanda abakyali kusaana tugamba afunyewo akalembereza kati nga bw'ali awo alya n'okulyanywa azzeemu endasi naye tayogera nekintiisa nnyo nga mwami mukulu tasobola kwogera yalwadde okutuuka point nga tasobola kwogera nga mwami mukulu kyalina ddoboozi lye kati eddoboozi bwe lina agenda ajja kugamba nogamba nti lwaki sifa ate wasobola kwogera ayimba ayogera truly artist voice without a voice kati ate osobola kukola ki nisaba Mukama munange yamba munno addemu okwogera ne bagamba nti ate ali disoriented olwama ayogera nga tebikwatagana ngamba Mukama Katonda saasira Alex alina bibiri ddoboozi lye n'amagezi ge musaasira nga ajja kutereera kuba naye waliwo treatment gye bamuwa enkyamu eya quinini eyaleeta ekibumba okutabuka otherwise ekibumba kirejuvenatinga yalwala ekibumba mu 2022 n'abeera bubi nnyo naye bagajja kuba bulungi era n'abeera bulungi nebatusaza treatment eza buli kika abasawo bennyini balwe tumadde emyezi mukaaga tumadde emyezi esatu oyo emyezi omukaaga yatuuka mu 2026 okuva mu 2022 so yasobola okusurvivinga awo n'addamu n'agenda ku stage mu 2023
n'azanya omuzannyo yaganze wempona njagala agenda ku stage wempona ngenda ku stage era olwagolokoka n'agenda ku stage n'akolayo n'ekirala ekirakwatagana ntuuka nziza okulaba omuzannyo nga muzanya tukola gwa bwereere obwetaavu obw'essente obutagambika obuli mu nnyumba eno naye ndooza yali asibula ggwanga nasaba omuzannyo agukole jasi abeere ku stage asibula abantu yali soso wapi okubeera ku stage nange fala omutami nali ndudu okumira ku stage eyo etula ku stage with a lot of emotion ninga batukomyewo in this kwegamba nga emyaka gigenze like 20 years later njaba ku bifaananyi mulabeko bagamba nti ataakulaba akugaya so obuyambi bwe twetaaga ku kiriwo kati tuyinza busuubira kuva mu bani ko twabadde mu kuziika twabadde awo nga tubuuza ku mukulu minisita Henry Tumukunde yagambye yeetaaga okukolaba mwogeremu ekyo wakirowozezaako njagala nnyo nga nebaza Museveni president ne minisita gwe yaleese okubeera okumukiikirira era nsaba ndeeta pledge yange of crying for help nsaba babeerewo ebikyuka muyambeko ku baana b'abantu kubanga ensi ejjoogo lingi nnyo mukama atusaasire nsaba president ayingire mu nsonga zino kubanga tezitegeerekeka mulimu obufere bungi abaana bangamye boda tuli mu lumbe nga abantu balamuza nnyumba abaguzi baguzi b'ennyumba bagitunda buli omu ayogera ntusobola buli ayogera 2-3 ebbanja naye nga mmwe temulina amabanja gammwe waliwo atalina mabanja naye buli omu ayogera ebbanja tugenda likola liti ennyumba tugenda ne ngamba ennyumba gye boogera tebamanyi gye yava buli omu ayogera ku nnyumba teyaliyo gye twagifunira leero bajja ne stories mbona ati ennyumba talina na mukazi n'ennyumba teriiwo mwami mukulu teyampasa yakigamba bulungi nnyo kuba Alex ali very controversial bwe baava mu divorce ali very controversial yagamba wasa omukazi ng'akwefuulira ng'akufuukako ebbereje nagasigenda omukazi twali tukwataganako paka lwe namuwasa n'anfuukira ekirala nagasigenda kuwasa si lwa bubi ne saagala kukola mbaga kuba bwewasa omuntu akyuka ne tubeera at peace with that abatamanyi maka gano eno prime property eri mu maaso ga bulange ng'ofuluma bulange Mmengo agamba kabategedde Alex mwategeddewo so eno property eri worth sente nyingi nnyo era bonna abajagalwa kuba location yaayo abagala okugibba so tusaba omulange tukuba omulange eri abo bonna abasobola okuyamba ku mukyalo ono Mr President Mwami Museveni ono omukyalo yakusanyusaako ku stage ate years of banana yali state house private audience to the president netugamba kwaga twazanyira ebweru amalowoozi olumu empewo gafuuwa nabagamba nga siwulidde bunyumaati kubanga ebweru empewo lwaki theatre bagizimanyisa kya balina bwekwata amalowoozi negawumbawumba wetwazanya 30 years of bananas najja mu theatre special presidential performance yali yeyekanga ejjuddemu baminisa just government n'abamagye ne ku stage nga abamagye beetolodde olwa security ejjawo bukyali ne batwetola buli wamu ne tuzanya omuzannyo gwasembayo ne president najja ku stage n'agamba bannange nze bwe ndiba nzize ku stage eno mu museum eno nze nja kuba n'amatu gange nja kuba mpulira era ffe tubadde ba great fans of the president kuba twatambulako close with him ate tulowooza nti alina amatu awulira ne kakati nkusaba mukama wange gula ku matu owulire otusaasire kubanga abaartists tuli very disfranchised tetulina bwogerero abantu basanyusa nnyo talenti yaziikiddwa mu kitiibwa naye baartists bonna betwazanya ffe nabo mu mirembe gye babaddeyo abantu olumu kati omuli organizing nga bakutuse si bakadde bwavu nalabye Christopher Mukiibi ye musajja mukadde kati oyo ali mu kinanaaza akadde n'atukayo ne wabaddeyo Sam Kijambo twazanyanga Samusoni abantu nga bakutuse Mabira babadde balowooza nabo baba acknowledging even as we acknowledge the family n'abaana abo baweereza n'omukulu abakola emikulu balinga family fye tebeeranga family bw'ogiyingiramu ofuukanga wa Luganda badde nsaba president ate mwami mukulu alina n'abazzukulu be yalese ne babagobe ne mu kakiiko bagamba n'abazzukulu mutebali family kwegamba wano tufunye definition za family wano mu lumbe luno nga tezibangayo tezirimu mukyala tezirimu bazzukulu kwegamba family Katonda yakola family si bantu bagitunda teyatusula busuuzi mu bbanga nti osobola okugwa eri n'ofuuka omwana atuteeka mu families because ya community tuli bantu tetusalwa nga islands badde nsaba mukama waffe otuwe ku audience nandyagadde okunyonyola ku nsonga ezigenda mu maaso otusaasire n'ennyumba oteekerewo ku bukumi kubanga kukigenda mu maaso simanyi nakumanya bagala kutukuba bukubi tuveeyo ennyumba bakwakkule nibana bateesa nga baleeta abaguzi nga bagamba abaguzi bali bagenda kusasula ebbanja batuyambe balijjewo ennyumba bagiwo tusaasire ojja otulwanire kyetusaba gavumenti etukole nga bagenda tegenda kutuyamba nga ffe tusaba gavumenti ejjengire mu nsonga eno eteeke security ku nnyumba eno erabe nti wali wantu begazaanyiza wano babuloka batambulira mu nnyumba nga befuna bakwano ba mukulu naye nga babuloka buli omu anoonya bwakitunda yatwala mukama atusaasire naye kyakyensaba atunulemuko yengeri mwami mukulu gye yafa ne bagana omuwa postmortem nze saatunudde ku mwali mukirabyeko saatunudde ku mulambo gwa mwami mukulu tebanganya kutunula ku mulambo gwa mwami wange
so kibi nnyo twaliwo wano ku lunaku olwo omukyala ne bamumma audience okwogera era nateekawo nnyo embeera n'enjogera ne mwami Muvawala nasobola kwogera na Abdi Mukiibi n'atugamba tajja kwogera kuba programu eri tight naye omukyala akoze n'omwami ono byonna byonna bye bakoze tekyali kirungi paka ndowooza ku lunaku lw'okuziika bwe bamuwa akakisa okwogerako eri eggwanga kiruma munno gwe wawangala naye ebbanga lyonna lyonna eryo kuba kati nga bwe bakusideline nga bakuzza bbali n'ebintu bye mwakola mwenna waliwo baagala obibba obubbi okubitwala tusaba gavumenti eyambe ku mukyalo ono nga tannagenda mu mbeera mbi kuba kati kino naye kyabalanga kye bajja mu art ebbanga lyonna lyonna lye baakola teyandyagadde ennyumba ya mwami mukulu etwalibwe butwalibwa ababbi abataamanya kuba they had sleepless nights nga bakola emizannyo gyabwe batambula wano ne wali akasente akatono ke baafiisa mu theatre bajjamu kino kye bayina Alex talese akeedi okitegeera talina kizimbe kyera kyalese kana akayumba kokakokka ke basobola okufunamu omukyalo no kyayagala ennyumba esigalewo ng'esobola okubenefitinga abaana ba Alex n'abazzukulu naye ekiriwo waliwo abaagala ogibba obubbi okugitwala nga beerimbisa nti batwala bbanja naye ng'omukyalo ono yabadde asasula n'ebbanja lyataalya ebbanja lyataalya naye ku lw'omukono gwe yalina ne Alex yabadde abikolako byonna byonna tusaba gavumenti etuyambe eyambe ku mukyalo ono waliwo ayinayo ekibuuzo kyonna kyonna ebbanja lya ssente mmeka era baani ababanja ebbanja lya miliyoni 4 abanja ye Bishop Muwonge yabanja ebbanja lye yawola mwami mukulu lya miliyoni teyaliwola mwami mukulu ebbanja lyava Mucogamu nga bwe twagambye Mucogamu Kibirige mwami Kibirige ne mukyala w'endooza be bayambako mwami mukulu bamufacilitate okufuna ebbanja eryo which I'm totally against because it was not necessary. Government ye yakomiti okusasulira omuzannyo baitu tuleka kuyingira mabanja okola omulimu gutuwereddwa naye ebbanja bwe lisigala nga emirimu giwedde bamugamba nti kakati banka egenda kutwala nnyumba Muwonge n'ayingira mbu yali alina project gy'akola naye Muwonge n'aganze kansasulani Kibirige n'akwata ekyapa bwe twogera kati okuva myaka nga 20 Muwonge yalina ki ekyapa oba 27 kwakyogera wa 27 naye anti ebiri teryasobolera banka ndowooza maybe 2000 n'alyoka akwata ki maybe 2010 nze ntegeera nti tuli ennyumba bagitwala mu 2014 Galekisa ngamba ennyumba bagitwala emuga sente za shop nagamba esente atoloza wali kugabye nemuga ku sente zonna zonna kana kapoke tugwereddemu ene ennyumba siko gwali omulindo ogusooka okugijja mu bbanja mu 2000 okujja okuyingira wano mba nefulukuta ntereza ennyumba watu bali bagikolamu omuzannyo nzengolo sitazanya mizannyo for 3 years nga ngenze makero okusoma MBA ngenda okutuuka wano ngamba tulina ebbanja ya miliyoni 29 ningamba Katonda wange ate ebbanja nti mu MS yatuwa ebbanja eryo yali yatuwa ne grant batuwa grant ate on top of that n'agamba bw'atatwale n'ebbanja it wasn't necessary nengamba nina okugenda ndaba ba MS mbegayire balewe batuwa engeri gye tujjawo ebbanja lino nze nongosa nyumba oyingira mu kibata kiri mu denja kiringa kiriketi enkuba egenda okutonyera ninga nenda omukazi akuya Danish Corporation bali bamuyita Ula Strobeck ne mugamba mama njagala kwogera naawe ne mugamba tulina ebbanja nga netala itegerako omupya ye bamulese nga new director tamanyi ne file je ne mugamba wali wano file tulina ebbanja ne mwami mukulu yakoze endagano tutuuka November nga tusasudde ennyumba etundibwe tusasule ebbanja ne mugamba nile kisooka ennyumba tiyagiteekawo nga musingo nga yewola ebbanja kati ennyumba ffe ekyoka kye tulina ge maka gaffe nemwa bwegenda tujja kuba tukoledde bwerere n'agamba tukale nja kuyamba nampa omulimu okukola workshop gye nakola naye byonna bye twakola mu kisooka offsettinga ebbanja eri nampa n'endagano naga nti ebbanja tuligyewo Alex ne mugamba ebbanja naligyewo n'agamba ndowooza oyogera bwogezi nina okulaba ne mugamba ebbaluwa era bwe yatuwa ebbaluwa mu April nenjimulaga nti ebbanja tulikoze eki naligyawo mu April yalinga ticking time bomb ti mu November bali bagenda kuteekamu ki naye nga kwegamba kwali kusaba nalokoka wamala okuyita Mukama yampekisa n'endokoka era mwesiga nasaba ku bbanja eryo nga mugamba tuleka kuswala otawula nga lubadde lumu tuleke okuswala tuleke okuweebuuka Mukama we yatuwa erinnya then alikuume era kyenabadde ne bazanye Museveni okutusaasira nayambaza mukulu w'ekibiina n'amugenda mu kitiibwa n'amuwa ona kubanga yakola agasiza nnyo eggwanga lino abadde musajja mugezi nnyo abadde muntu wa nsonga nnyo neebaza nsiimye nnyo n'okusiima kwonna okw'olubeerera olw'ekisa ekyatuweereddwa omukulu w'eggwanga lino n'acknowledginga nti n'omuntu owuntu ng'agasa osobola okumuvingira flag n'omugamba nti akoze awummule emirembe kati ogambye Bishop Muwonge yayagala okutwala ennyumba eno ku bbanja ery'emiliyoni 2 yali yabawola mmeka
yasasulayo 95 naye 95 zaamusasula we twogerera ezo zaamuweebwa ne basasula ne mu kkooti. Justice Kanyihamba ndoze yagamba Alex aganze muteke neyogerere neweze kuba baloya bamuvuluga nga takyabitega nagamba njagala kimu kyokka banzikiriza okweyogerako nyinyonyola omulamuzi nafuna omukisa nyonyola Justice Kanyihamba nambga kwa aba Justice ona bajanga batwa mu theater babini bakiseka bali ba guest of honor ne kabaka mwenda mutebi mukama naye yajja nabera guest of honor president yenyi nabera guest of honor afe ku special events emirundi eje ebiri kala abantu bensonga mukama batuwadde ato ngabaga nti ajja bana ku mufufu n'abatuza n'abensonga n'abatuza n'abalangira yere tulwana tutunkane banje litalimu likula lyekubisa mu lizimba ngo bache tutumula ebanje wetwali sasula ngo mulamuzi agamba ne banje likola kya amagoba ga milioni olwo yayagala 2 kuziye cyenda mu 5 naga ne musasule ebanje tulisasula netwezo bantu kati ne biri wacha mutwale 10 kya atwagala 2 twali tukyali kubiye 2 bakomyo kati covid najja covid yavude bagambe kati bagala 4 era waze n'omuli omuyitirivu nga bagala 4 tugamba nange ebanja likula bukuzi nga twasasula even the initial loan premium nearly paid. Wono wetimide bannange tusindize kubasumba musumba Serwada mukwano gwa Alex wano yasemba okwogerako ne muwonge tuweza nve can have some influence ogamba musajja weyita mulokole bino bitu ebanja kugamba ne bayi so kwera muneka tundagatagala nnyo bantu bateka mu nyuma goba oba wakola ebintu by'amagobe ennyenyo okutuukaawo awoza ayagala kumpa meka yuga gwesalako gwo banje bitaliye tubuli sende mikazo yagala okukola ki era twasembedde wano mu court July 8th mwami kuli yali okudda mu court ne lawyer nengolwa mugonvu nengamba lawyer oli mugonvu nangamba naye bana bantu bandi bubi era twalina okuleta ebbaluwa okuva mu ddwaliro ekiruddu ewa specialist w'ekibumbe yali yakolako ku Alex mu 2023-2022 awandike mu court agenti mwami mukulu mulwadde bana bantu nga batandise kwega bali ku muliro bagala mbabawe attachment orders of attachment ku nyumba mukulu ali wano yebase wano mulwadde kwa ndi mupaniko ono mulwadde bagala kumujja mu nyumba yebagenda mukasukawa tukyali ku ebyo bamututie erubaga mbera ndi nga bakubire simisa ku myezi ekiro batusibudde nengamba twayogedde ku macha nituga muntu abiri wano ndaba tutsoso kati babasibudde bati batusibudde balinga bagobo mu ddwaliro babagoba atewe bati tibatugobye oluvannyuma nga nfuna the bottom of the story bubasalawo gashimba yajja mu ddwaliro abe mwami mukulu naga mwami mukulu abira ate wano kati mutugambye wenda tusimanyi mulwadde twandibadde naga ne president alina okumanya ati mwami mukulu mulwadde kakuba ku state house bagambe wana manya ati mwami mukulu mulwadde asobola okumujjanjaba nakwesi mu press house simanyi ku state house nayogera ne secretary naga nti ajja kuddamu mbwawo ne basala abali mu ddwaliro mwami mukulu bamujje mu ddwaliro kwati bagala government bebe involved wati bagala government bebe involved kusaawa eno lwaki babadde nga bagala nnyo bebe involved mu kuziika ngeze okuzika zo baziridde babadde bagala nnyo okukola bu committee abamu baddeko bamulemeseza okufuna obuyambi bw'okujjanjaba babugaana gwendo n'omwami we badde aboogeze nnyo ne baleko bayinza n'omukyala yava mu maka emyaka 35 mabega najja n'afuuka nalagira abakozi basanze mu nnyumba tubadde tusasula n'ebisinzo by'ennyumba n'abikwata n'agiggalo bannanga obujozi bubadde wano omutalabangako sisobola kuyingira kisenge wano nnyumba sira we naatuuseeko ebintu byange biri muno very personal property byonna byatwalibwa nawulidde mbu abantu bagabanya n'amasefulya n'amasowaani babaga kyokwata kyotwala olina ekibuuzo kirala ku nsonga ya gundi bayogereko ku nsonga y'omwana wakati wo n'omugenzi naye tetwagitegedde bulungi kuba yakoneddwako bukooni omwana gwe twazaala nga tulina ne mukulu tali biological father we kubanga ye tasobola kuzaala yali yeekomye okuzaala naye mukulu ne taata w'omwana byemmanyi era n'omwana amanyi naye nga taata we mukulu dadi we era amwagadde era ekibuuzo ekyokubiri waliwo ebibadde bitambula ku nsonga z'okufa kw'omugenzi nga balala bagamba afudde yafiiridde kiruddu afudde bwavu afudde bwati ne bwati ku nsonga ezo kiri kiti ku nsonga ezo kyensobola okugamba mukulu teyeefiiridde yekka bwe bamugja erubaga baavayo lwakutaano nansi n'agamba nanshwali nga tofayo ngenda naye mulabirira ewaka era akola $10,000 buli lunaku nemwe atujja zisasula nemwe ayo basibula akapaalo katweddagala mina twetagayo kuddagala nga nja kuweza sente z'eddagala tujja kuweleza n'obujjanjabi nawe tujja kusasula kati wajja ntumuweleze sente n'omwana omulala musaazi eyalinga moderator nga nsanyuse nga yibambi ono omwana aladakola n'Alex ajja ne mu ddwaliro koza ajja mu ddwaliro okubeera okugaku by positioninze buli kimu kyonna kugamba nze kati nze njogera ne muweleze $7,000 nga atugambye nti bava mu ddwaliro nga ndowooza nti anaakubira mu buli instructions tuzikole tutya
bwe nagenda omugamba nti ndi bize ndi bwe namugamba nkera genda mutule n'omusawo mulebe mugulako teyanzirira sinaba kutegeera kigenda mu maaso omusawo aŋŋamba kaŋŋendeko mpumule abadde ajjanga omuntu nnaku 10 ne mugamba of course osogenda nenga naye katugenda muleka nani nja kiro kimu kyokka nja kubeera nkomyewo bwakomawo nga ŋŋamba bwe nankubidde essimu naŋŋamba nkulagira kaakati siba ebintu byo oveewo nkugobye ne mugamba goba yakuleeta gwe omusawo ffe twakuyita ng'omusawo yajanja mukulu okumala emyaka naye yagala genda onyimirirewo kati ate akugobanga ne nga mugambe ensi yakuleeta wano naga nti nkulagidde bwe baavaawo ne nga musumbaddewo yali mukwano gwa Alex era badde amujanjaba nga yaleeta abasawo yakola ne nga genda Mengo olabe kyekigenda mu maaso abeera kawuku ne nga simbula ogenda otuuka e Mengo olabe kyekigenda mu maaso bwano waliwo pasita agamba mbuye nga bagambye nti bazze mwami mukulu mu ddwaliro kuba Nansi oli yajja mukulu ebbanga nti yajja n'agamba mwami mukulu alina okudda mu ddwaliro embeera gyali tasobola kubeera ng'ali mu nnyumba ne batandika okwogera mukulu yagamba ye tayagala ddwaliro mbuye okubeera mu ddwaliro waakiri afa ebintu ebitaliiyo mukulu yazuuka ng'ali mu ddwaliro yagamba ndi mu ddwaliro n'omulala ng'asanyuse nga manyi nti yeetaaga obuyambi pasade bwe yali amusabira oyo mbu musaazi n'aseka mukulu teyeetaaga ssaala tetwetagawo ssaala twetaaga ssente mwami mukulu n'akiwera n'amugamba essaala zinkolera mwami mukulu yafudde si bwavu si bunaku ne very deliberate effort ebulaya bateeka abantu ku life support kati omuntu alina obuvunaanyizibwa basoga mu mujeeko kuba baapulize plug on Mr. Mukulu basazeewo nti kuguno omulundi tawona tasituka tavaayo owulidde ennaku ezasembayo wano ku 28th ne bagamba omusawo nti agende Nansi musoma najja n'abasanga wano nga mukyalo oyo Juliet ebaayokana ne mukulu emmanga eri baayokana mu 1990 akomye wano mu 2026 nti aze era Alex yamulaba n'amugamba naawoze nenga ndooza yatidde n'agamba bane bino omuntu aso bw'oba ofudde buli muntu yenna ajja ne kulumbe naye ng'okyali mulama ne bakwetala bagato ne botomanyiko ne botokyogera no tulabe edda ndooza balowooza ofudde owawedde edda kwogera mwogerezeganya era nga kirungi naye tekimala muzeeyi ate mubeera gyali nga yetaaga okubeerawo kwa kiki kisikala ekyaleetera nga omusajja ono asigala mu nyumba abadde oke Alex mukulu abeera wano abantu ne bakola lihaso era bwe tubaffe tuzze ayimirizaako ebintu ebimu naye bw'abanga mulamu ne betuleeta kwegamba bwebireeta bwebifuluma bwetuleeta bwebiggwawo kuba byoleeta abantu bye balya osobola n'okwemirira wakagireeta abantu ne bava ku CBS bazze okulaba kinaabyebaawo ne babirya mwami mukulu abantu bangi naddala nga mukuze katugende nti ekitutawaanyiza okutwala ne ku mawanga bwavu singa twali tulina amayumba gaffe agabapangisa gabamu sente zetulya twandibwe tetugenda kufaafaganira ku ggwanga ate singa situbaddeyo ne mwami mukulu bwera osobola tetumujanjabire okutuuka wano tutuuse ketukwatayo ketuweereza kyetubadde tujanjaba tubadde tuyimirira tubadde tukola buli kyetusobola era badde very grateful agenze tatoma kyannaku nnyo nti olugendo lwatambudde luwanvu okujja owerekera muzeeyi waffe naye bw'oba otunulamu nga bw'oyogedde obuvuyo obwabadde wano ani eyabadde emabega waabwo mukazi oba abatesitesi abatesitesi babuyimiriddemu naye akavuyo akakulu nnyo ke nandyagadde gavumenti oba esobola okutuyamba tu investigate tuwulira ebigambo ndowooza mwami gundi ono nawuliddeko nga gambo byava mu kamwa kenyini mwami Mark Walungamya mbu yagamba mwami mukulu actually nakiwulira mwami mukulu yafiira waka ne bamuddusa mu ddwaliro nga tebaagala ng'afudde bamutwala ekirudu niye omusawo ekirudu yagamba yakubira omusawo Sayuni kuba akolayo ekirudu mwami mukulu ali wano bamusudde wano naye ate bangamuteeka mu intensive care kuba yali in charge of intensive care naga naye talina kyagenda muyamba kuba vital zonna ziri wansi pressure zaagudde dda organs zonna zisirise kanaga kambaddire olwankubira esimu bangamba nti Alex alabiseko finally after 2 weeks after 11 days or 12 days gwe batusalako nga tebakyali atukayo tewali amanyi gyali nakuba ne police statement bali balina gifunira ku Lwokutaano basobole okujja okukola welfare check police egiwanike beeki ekigenda mu maaso batulire wajjali kuba gavumenti erina obuvunaanyizibwa ku batuuze baayo okumanya omuntu wabeera nga tomulaba ogamba twagala okumanya gyali mulamu ali kuki omwana oyo yabatambulirako namukasa nga ajjanga nawe agenda ku gate bagamba ali Mengo Sera yagamba ali Mengo bamulabira mu pastor amulabira pastor atali musawo alabira ate omulwadde amujjanjaba nga pastor agamba kimu ali bulungi alya anywa omuntu mutwali bali baliisa mulisi bali banywesa munywese ne twita mufeezeyo nga tewali kyogera tewali bulina kubagamba kimu ali bulungi naye naku ezasembayo omwana yali agamba nti ali bulungi yali kyaddamu napeza mulanga mugambye ndi Mengo ndi ku gate ya naga tanzizeemu ne mga keeping tereka good communication ezo zonna nze psikologo yange ne mukulu bagidilitinze basooka ne bakwata essimu ngoza nga balowooza nti basobola okukusangulawo ng'atabanga wo badde toyogera ffe tubadde taga kwogera tubadde tukola ebintu
nina abaddewo nga babijulira abadde babiraba abadde bawoleka mwami mukulu mu kooti kaffe tusasudde balooya bonna tubatumanyi tebatulabangako kati ffe tubadde tutambula ne sente sasula kooti tezandibaddewo singa tuswaziteekawo ne looya abadde awulana omusango yayimira ku lwange teyandikoze ku lwamukulu yakikola ku lwaffe. I want every Ugandan to perceive you in a good directly. Kiki ky'osinga okwagala? Kiki ky'osinga okwagala? Kyensinga okwagala nansaba government investigating circumstances mwami mukulu mwe yafiiridde mwe yawummudde ezitategeerekeka. Mwami mukulu babadde bagamba mu ddwaliro tubakole postmortem bwe bamugye mu kisenge bano balowooza mbu balinda postmortem baleese davaani simanyi ka ambulance bamuyisiza mu lukubo ne bamuteeka mu motoka ne bamugya ne funeral home without a postmortem. Naye ate wano twawulidde gyo mu meeting mwami Walungamya yatugambye mbu no bakola postmortem mbu yalina n'omusaayi ekiruddu gye yafiira tebakola postmortem. Kakati ba postmortem magina that is well and good. Ne nabagambye wano ti n'omuntu ng'afudde bamuziise basobola omujja ne bakola ne baddamu ne bakebera ekyamutta. Ne babeera first version oba just neglect it will show that body will show mu mbeera ki mwe yafiira. Okay.